Mukama Katonda wa amaanyi Allah wa buyinza n'emisanvu egikuuma Obwakabaka bwaffe bonna buli omu gy'asibuka era tubissaamu ekitiibwa. Amannya gange bampita Ssemanda Mansour Kabaka, pulezidenti wa UMA, era nga ntudde mu maaso gammwe okwongera okuttaanya kubanze kyemmanyi ensonga zonna kasitoziteeka mumaze okuba transparent ate kiyamba na nnyo awaawe muba mutuuse. Ati kubanga akalulu kabaddewo ne bakasazaamu naye nga tebatugambye. Twatuuse kalulu nga batugamba minisita yawandiika ebbaluwa. Ne batugamba minisita awandiise ebbaluwa n'agituweereza. Naye nga amazima naye kennyini sigifunangako. So wabaddewo obuzibu bwa communication ngera tuzze tukikuba okuva emabega wali. Nti ffe abayimbi bode yaffe nnene nnyo. Nze post gyendiko nnene nnyo obutaŋŋamba nondeka nteekemu transport mpakira abalonzi bange bave gye bavudde nga mbafunidde emmotoka ate ne batuuka e Kampala nga tewali kiriwo nga ate nina bapakira bakole ki baddeyo. So awo ntukubamu ebituli mu communication eyaliwo. Era twajja ffe abamu abali tebamanyi mu kibuga okusuula akalulu kaffe. Bwe twatuuka mu kibuga poliisi n'ekwata bye yasobola okukwatako netugenda ne tubanunulayo. Era kati essaawa eno tuli ku mbeera ya kulinda ddi lwe balina tugamba tugenda okulonda. Ate mu mbeera eyo tugenda kuba patient, lwakuba twagala kuba patient nnyo olw'ebizibu bye tulina ffe ng'abayimbi ebingi ennyo. Abayimbi balwala, abayimbi bafa, abayimbi balina abalwadde, balina ensonga zaabwe nabo ze bandyagadde baziteeke ku front ziwulirizibwe, ziyambibwe policies zaabwe zisekendingibwe zibeere ku front. So bingi nnyo ffe ng'abayimbi tetutudde, era ffe ng'abayimbi tutuula enkiiko everyday ezaffe mu cover ntweyongera okutema empenda tusaze magezi ki okutereeza obukulembeze bwaffe busobole okubeerawo nga bulambulukufu nga bwesigwa ate nga buli muntu abuwuliriramu. Twemulugunya ffe ng'abayimbi ba stakeholders okusazaamu okulonda nga tebatugambye ne police board netatuweereza ki information ate nayo etugamba obubaka wagituwako leeti. Nkola ntuufu minisita okujja na communicatinga naffe direct nga ba stakeholders than okwongerayo ebbanga ffe twongere okuspendinga ssente mu campaign, mu kutambula, mu kukola ki, mu kugezaako connectinga ne banno. Tusaba omulundi omulala bacommunicatinge naffe ng'abantu, so si kuwandika kibaluwa nokya ku Facebook ate poliisi nekwata bazzi. Ekirala nkubiriza abayimbi bannange era nga mbasaba nti buno obukulembeze bwammwe si bwange nzekka. Nsaba mwenyigire mu nsonga eno era ddeeti gye banalangirira ffenna tusitukiremu. Ekirungi abamu bali positive bankubidde nti abamu baali bajja, abamu emmotoka baakoma bweru embeera gye balaba ne beeyongerayo. So mbasaba temujjanga okwo, tubeerewo tutereze obukulembeze bwaffe ate tubulambike bulungi ki kye bulina okukola. Zeze zimu ku nsonga zange okujja nga mulina bibuuzo bye mumbuuza. Saha, kyetwagala okumanya kikyozaako nga president era okizaako ddi decision ya UMA gyasazeewo okwongerayo akalulu? Tulina olukiiko ng'abayimbi ku nsonga eyo. Nabadde ngezaako okukwataganya ne bannange, omanyi baba bize, nga ngezaako banoonya lunaku ki bonna lwe banaaba nga tebali bize tugezeeko okwogera nabo. Era nga nsaba tusalire wamu amagezi nga sinze sekinnoomu nga nze ndi mu kutema empenda, naye ffenna wamu tutule tugatte obwongo nti tuyinza kukola ki, tuyinza kukikola mu mbeera ki, era tuyinza kutema mpenda ki ffe ffennyini okusobola okuteekawo okulonda n'obukulembeze bwaffe okuyimirirawo. Jjukira okulonda kuno kubaddewo nga abantu bebeeteramu ssente we tuwulira police board, naye nga ate tuwulira era
wandibaddewo omutemu oba waliwo omutemwa oguli samuya samuawo nga twandiyagadde okulonda kuno kujje kungulu ffe ng'abalonzi abayimbi tumanye obuzibu buliwa kyekisibye okulonda osanga naffe ffennyini tuli solution mu kulonda okwo kubaawo amangu oluyimba lwa Zakayo muluwulira Zakayo lwe luyimba oluliko era buli ayagala okuzannya alina kuzannyirawo so abalozezaamu oyinza bagamba bugambo kyoba bukakati baliwa Hendrik Sali Pepper Daddy mutabani wa Bebe ani Hendrik Sali Pepper Daddy mutabani wa Bebe alina amannya nasimuwulirangako yeyita Pepper Daddy mutabani wezimanyi byalugaba Pepper Daddy tomumanyi ensonga eyo ya Zakayo baganda bange mwebali nnyo mwebali eddala abayimbi mujje tulonde tutereeze omulimu gwaffe ogwaki ogwa uma Saha embeera eri mu ggwanga Uganda enyiga buli omu okutwaliza ddala n'abayimbi era ebakosa abayimbi balina ebizibu nga bw'olaba ng'omu ku bba balina ebizibu ng'era ebizibu by'olina byabadde kuwo waka okkubo wafunyeko okuyambibwa okuva mu wuma oba tewafunye ekyokubiri wabiyiseemu otya twatuuse tutyawo okuba nti nokkayanira ekkubo ne banneiba ensonga ezo ziri mu kooti saganyo zitambaala nnyo naye okutangaazamu kati ndi kubanga ekyalabiddwa newe ekikweka kiba kyakoze ki kyalabiddwa owembeere katalimu nakawuka mbaddewo ndowooza emyaka 10 nga nkolerawo emirimu gyange nnundirawo ndimirawo kagulawo ndowooza emyezi mitono emabega naye nga neiba omu ye akola kiri kyanjawulo ku kintu tuba tukanyizaako mu lukiiko era nga obeera oli ku mirimu ova kukola kiro ova ku shows oddayo nga ye amayinja mu luguudo nosooka kujjawo mayinja n'olyoka otuuka eka era ekiro ekirala n'aleeta amala era n'agayiwawo era ne mugajjawo ne bakyeyamaani ne ba osi n'ab'ekyalo n'aleeta amalala era n'asimawo ebinnya era nabyo ne mujja ne mubiziika ne bakyeyamaani n'ab'ekyalo eggulo yazze ng'asima musingi nga bazimba ng'aleese ne bakanyama babbondya abamu bali amudi mba neebase nga banzuukusa nti batandise okuzimba mu kkubo nga ntambula ntuukawo nga babbondya bannyambalira babbondya be bannyambalira nga mbabuuza muli batuuze ku kyalo nti aa muli bazimbi nti aa mukola kinti tukuuma bano abazimba ningamba ennyumba ya minisita nyumba ya mukulembeze kikaajo kuba niweba ya mukulembeze basanze ku kyalo abawaaki abawa ekitiibwa nze ku kyalo siriiko nzekka abamu bakyazimba abamu bagala kutandika abamu balimirako bulimizi nti waliwo ne neiba golaba nga akyavuga ggaali naye nga jatuuka neyagula emmotoka so omukyala ng'atandika okukola effujjo lyaleetaleeta abaki abayaayiyayi ku kyalo abantu balinayo famire zaabwe abantu gye bali in a decent manner ye kyeyakoze ng'aleeta babbondya batuwambe batusaleko balina amajambiya gukumbi naffe nga tujjayo ki embooko zaffe nga tubambalira etubambalira nga badduka ku kyalo bwe badduka ku kyalo nga batuuze baziika ki ebinnya babadde basimye so yembeera yabaddewo era leero tuva ku poliisi kwogeramu ne DPC yatuyise olwa fracas yabaddewo abantu baleme kukozinganya chaos naye ab'obuyinza kyemmanyi nabo babeerako ku mikutu gino nga balaba tubasaba ensonga zino bwe babanga bazirabye baleme kulinda ffe kujja gye bali ensonga ezimu batumanyi wawa zikola ki ffe ku kyalo tuba tumanyi kyeyamaani yakola ki yatutwala era ensonga nga twaziropa dda mu bakyeyamaani kyeyamaani n'agezaako zikwatanga waasobola naye atuuka n'alemerera obuyinza bwe bulina ebukoma tusaba obuyinza nga bwemuba mulaba ensonga nga zino mujje mutuyambe thani we munaleeta foosi nga wazze mirambo ku kyalo abatuuze gye bali bakambwe bo tebamanyi na wakkubira ffe chansi weri nti osokkubira ku DPC n'omuga jangu onyambe bano baleesa ab'amajambiya ku kyalo so tusaba nga tewannabaawo obuvuyo bungi naye ensonga mugikonsidaringe kuba siri omu nyinza okuba nze nina eddoboozi mwebale nnyo mwebale ddala
nga tonnagenda Saha twagala kutegeera ani oyo omutuufu ani omukyalo oyo yani amanya ge sigamanyi then n'ekirala kyenjagala omumanya kubanga bagizi bwalabye amajambi yange gavuddeyo bategeeze nti oli mulamu era oli mu mbeera nnungi ndi mulamu yadde waliwo obunkenke naye ffe tetutya ffa naddala kasi tojja ku property abayimbi abamu abali ku police bond balaba bavaamu abali mu WhatsApp groups bavaamu so right now baani abaliko balabika tebaali bamativu n'embeera eri gyenkunyonyodde emabegako naye nga obuyimbi bakyabulimu n'omutima ogwagaliza obuyimbi bakyagulina ate bwe twogera nabo ku masimu direct batulaga nti tukyali wamu naye buli omu obusungu ali yakitinga n'amala n'akola ki nakkakkana nze pozi kyembuuza njala kutegeera nti okulonda kati kwakasazibwamu kumpi emirundi 2 mirambirira ate nga esatu ate nga abayimbi babadde bakatandika okuba nga abakola kuyisizza kitya mu ngeri ya ssente nga gwe eyeesimbye okubukulu bali mu kutwononera ssente bali mu kutwononera obudde bali mu kutumalako emirembe ffe ng'abayimbi omulimu gwaffe gwa kusanyuka tulina kuba mu bintu bya pate bya kusanyuka byakola ki gwe mulimu gwe tukola naye olaba nga naffe tuuse okufunya feesi omanya waliwo ekitali kirungi waliwo abayimbi abamu abagamba minisita avaayo ngaani atali mulungi ategeerera abayimbi nga ng'omukulembeze okyogerako minisita okusazaamu akalo minisita tulina kuba wansi we tulina kuba wansi wa ministry eyo kubanga yeba etutwala naye fe abayimbi ekibaluma nti yajja leeti tubadde mu kalulu kano twezooba nako nga tanyega tutuuse ku lasti abantu baspendinze ssente empitirivu kalulu ako ojja kwekanga nga bapolice board nabo balumwa lwa spendinga gye bakoze eki gye bataddemu so kyekibaleetera nabo okwemulugunya kuba minisita jjanga boodi ya gavumenti naye ate abamu bemulugunya nti gavumenti teyateekamu ki maanyi mu kalulu kaabwe so waliwo awo embeera eyeetaga era okutuula ne tukukaanya ffe ng'abantu ne tuyambagana nga tukolera wamu ng'abantu tunasika emiguwa tunaakomawa mwebali kwagala bannayuganda n'abayimbi wetwasembayo wali ku national theatre nga weewera nkolokoodo nga minisita wakulagidde okukwata jeff ekongooti tekyali bwekityo nti kukwata jeff okyogedde bubi nagamba minisita yawadde guideline n'agamba okulonda bakuyimirizeewo n'abantu abali ebweru w'eggwanga nabo basobole okubenefitinga abayimbi abasasula essente zaabwe kuba buli abayimbi basasula essente zaabwe ez'obwawuma so nga nabo balina okulonda ng'okulonda tekugenda kubeera wano Kampala nga bali bategese so awo gavumenti bwe yajja neeyingiramu negamba atujja kufacilitatinga naye musooke mujje ku Mande tukole ki tutwogere tuteme empenda akalulu kano tukaloze tutya because buli muntu kati kamukwatako kali okuva eri wansi mu wa bodaboda mu mutembeeyi kali mu watunda chips kali mu batunzi b'emmotoka ewaffe kali wonna kali mu gavumenti kali mu security akalulu kafuuse wuma yafuuse eki yafuuse wuma yes ate police board kozi twalaba kungeera bali ne minister mu office ya minister yes ku Mande no bagamba nti minister police board ebadde registered yes era kirimu ekiti police board tebadde registered era balina ogiregisteringa byebimu ebigenda okusiba kalulu kano kati nze kambabulire because nze PA wa minister mu nsonga ezo beti amongi nze PA we mu nsonga bwe zityo police board balina ogiregisteringa first because tebadde registered okigede weba register government yingira mu kintu nga kiri organized era government yasazeewo egenda kuteekamu ssente epakire abayimbi bonna abali eri bajje wano balonde ngera bwe kiri mu ki mu press release gye yata ku Mande yes kisuubira ekyo kyokuba nti bavudde ne bayiika bayise just because tebabadde byebimu ku bboolo okuba tebadde registered kati kyenkubulya kyekisembayo abayimbi okulonda bayizawe kati ng'okulonda okwaliwo abayimbi baweebwa ssente operation wealth creation twawayo $3 million jeno yazibawa $1 million yazibawa okitegedde era okulonda okwo yabawa $1 million
ebyo ebya fiina okubba register sibimanyi ne wabula kyemmanyi fiina ndowooza oba kyeyakola yajjayo yazuula amazima nti police board siki teri registered tebiri mu mateeka endowooza yazuula amazima kyenyinza okukugamba andi nkubulidde police board sindi registering gwe kyolina okumanya ate oba oyagala ebintu ebiri organized gavumenti eteekemu ssente gavumenti erina auditing bagibala erina okuba nga gweteekamu ssente gavumenti waki ebadde tevaayo biseera bisinga because badde bababuzaabuza nti oba gundi biri registered tebibadde registered wuma tenda bakusasika wuma ekyali wamu ddala era kati bajja kuligestalinga bebalina okuligestalinga olumala oligestalinga then bajje abantu abasinga butaba babadde ku police board tuba basajja bakulu tuba bonna basajja bakulu goza kino ekyokuba ekintu bakiyingiramu nga tebamanyi bakiyingiramu si mu mateeka oba bakiyingiramu mu mateeka naye waliwo ebintu ebimu ebigenda waita okutwala speed awo waliwo sipiidi awo mu kulonda awo mu kutegeka ebyokulonda waliwo sipiidi ye sipiidi yajjawo kati ekiriwo kiri nti ansa eri nti police board ebadde tegeka okulonda teri registered balina osooka ogirigisita genda mu URSB teriiyo okyegedde so balina osooka ogirigisitaling ne gavumenti eteekemu ssente gavumenti yalabye ngaekintu kyamaanyi nnyo olwedde abayimbi like operation with creation twateekamu omukono gw'amaanyi nnyo ne tulaba nga tubateeka obuyinza gye buli ne tubatwala mu gavumenti era ssente eza stimulus bazifuna ebbiliyoni 7 mu miliyoni 65 naliyo mu palamenti nze kennyini naliyo nebawa ssente era nezigenda nezikola hope concert TV zona bapromota bonna ne bakola ki ne bafuna tewali promota atafuna ku ssente buli omu yakola ki yafuna ssente eddi ngamba lwe baabawe ssente ezo nze naliyo nagenda mu palamenti ezo UNCCA yagenda era accountability bajja kugibawa because baali tebali ready kino tekitutwala ndi akalulu ka next year nedda ate kati okuligestalinga wali police board kitwala next year okuligestalinga ali ku URSB kikutwalira next year okugenda okuligestalinga genda oligestalinge oleete empapula ozirete wali ministry of gender balabe ekintu kyonna bateekemu ssente